Musibe mutano bannange mwenna abatulaba, ladies and gentlemen, bannayuganda mwenna abalabi ba show eno, amanya gange nganzi Kasirivu Muhammad bate Padesa Uganda. Sanso bala abasebo. Mwana obulamu bwa nyanya ng'enjogera yaffe bw'ebeera. Naye nga we are keeping it up. Lwakuba katulinamu bino ebya COVID, kibinya ekyagwa mu nsi yaffe, kale n'ensi yonna in general, naye nga obulamu era tugezaako okubukuuma yanga abakulembeze batugamba. Kampala mwana yange kyamu. Nakkiriza ng'era omusajja yakuzibwa mu Buganda. Embeera weegaana, olina okusooka ne weetereeza. Enswa bw'ekyuse amaaso nga naawe okyuse envubu. Kati mu myaka ng'ebiri kankwiseko mu bufunze, you know my story. Mu myaka ng'ebiri emabega nali nva kuyimba. Twalina show nga tunatuuka mu December awo. Ezo season za kola. Kati nalina show nga zireyo ena Busia, Mbale, Malaba twale ku Eastern Tour. Ne kati we nakomawo ewaka kawempaawo ya Kiza Zone. Abamanyi bategeerawo. Ekiro zaisanga mukaaga. Nazigera mukaaga awo. Mpakinga ewaka. Nasulanga ku nju z'omwami bamuyita Sam. Ya Kiza Zone waggulu awo. Nga ku Kawempe Youth Center. Banyingira munda omwo mu nju bana abasajja baava from nowhere. Ne bangangingako ne bankuba bubi nnyo kino kintu kyatwalisanga namba. Nga tulwana kuba nange era namala kulanga olwambu bugenze. Nga mpoye nga bamenye nze nanga tewaki n'abantu bajja actually ne bazanya abantu b'Ekawempe mwenna abajja okunnyambako kyakabinyo kye mwakola. Kati abantu bajja ne balwanyisa abavubuka bano ko baali bangi group nga 20. Bambuuza ssente ziriwa biki, banteekako emisango ndi Mubbi, nabbye emmotoka, ne bagamba kakije nabbye wano ndi wange waka. Kale nga omanyi ababbi bwe balaba nga waliwo abajja okurescuinga bakuteekako ebibozi bo batere badduke. Naye nze ekirungi eri area gye nalimu abantu bakuba bano abasajja ne babakuba. Kati bagayi kye bakola ne bankwata ne banteeka mu mmotoka ne badduka ne bagenda. So they put me at the police station. Yeah. Naye ever since then now police nenteeka mu ddwaliro. Yeah. From there bintu byagenda so bad. Kunkebera nga namenye ekisenze nzenna. Nga siri sasobola nakola kintu kyonna njavula bwavu. Zino okwava nga sisobola ndi awo. But I got treatment nempona. Era ebbanga lino lyonna mbadde ku treatment. Physiotherapy ey'amagumba eyo. Ne mental treatment kuba omuyimi nga nze kyantuukako muganda wange. Okulaba nga kati bannange bandeka nga kyankyankalanya obwongo kuba natuuka time nga bankubye nnyo mu organs ez'omunda. Kanja kulagako awo ne recent naddayo ku check up. Ninamu clots, blood clots ezasigala munda omwo mu kidneys biki. So era ndi ku treatment ebigwemu. So kyampisa bubi muganda nali ngenda kufa, but thank God I'm alive. So you say this is your comeback? Yeah, this is my comeback and I call it escape from the rainbow. Natolose mu rainbow. Atera kati nga okitegeera nti rainbow ebeerayo bafu. Ne bw'otoloka emagombe yonna odda mwana. Teri kuddayo mpaka Katono ng'era azzeemu n'akikola. But nze kati natolose mu rainbow. Me back, you know. And mwenna abateesi siyina mukyezo. Ngenda bakuba kiboko kuba kati ntambula na fimbo. You know, say, this is one of my songs. Nga omanyi kati ffe ba dancehall artist tuyiye ebigambo bingi buli mbeera. Yeah, I do. I'm versatile, by the way. I do dancehall afro. Ekitegeera. Naye nga mu geno bakiyita afro fusion. Kati tutabikamu ebigomo ebyo bya dancehall. Naye nze nsigala nnyimba ekyaffe ki afro. So the journey is afro fusion. Naye abamu bagiyita afro beat biki naye omulembe gw'ennaku zino eri afro fusion kuba tubiteekamu ebigoma bya hip hop, tusamu bya dungu okijjayo bulungi like our Nigerian brothers do. Yeah. Ekibuuzo ekyo badde Pallaso oyo banna. Naye ngera nze wendi Padesa sijja kutya nsonga kukyogerako kuba oyagala kumanya. Pallaso ninako oluyimba naye baluyita Leero Ndongo.
oluyimba Pallaso namanyira Chameleon by then nakolako ne Chameleon emabegako nga ntandika industry yanzije ebweru nanga ajja tuyimbe naye nampa mukwano gwoyo nga nze mita mukwano gwe kubeera manyi brothers nanga muyimbeko ne mukwano gwange ono nga yabeera mu America ne kati bwe yadda nengezako mufata nga talabika paka we namulaba nga nina oluyimba lwe bayita Madadem alukuba buli club nga lwe luliko ne mulaba naye nga oluyimba alumanyi so he liked the song ne musaba Collabo n'agimpa ne tugikola bulungi nnyo naye ate n'atandika ogibifinga yatandikira ku audio naye omusajja abadde ki you know by the way Pademan yakola oluyimba bigger Pademan audio one there machindye Pallaso nga mwana kati oluyimba gendo jeyo data omulete tulutwale wa producer omulala sijja mwogera tulutwale wa producer wange alukole moyo Pademan bagwako kyokka omusajja akubira ebigoma ebiriyo nenga ono omusajja abadde ki nze Pademan sakimugamba nze namugamba kimumala oluyimba era n'alumala n'ajja nanga ayita Pallaso ajjawule Pallaso n'agaana nze ne mugamba lumpenze ndutwaleyo ne ndumutwalira n'aluwulira n'alwagala naye ate enkeera ne yeefuula ate biki n'addamu ebiboozi nze nagenda mu maaso ne mugamba tukole ki video kuba I had paid a lot of money for this project tukola video naye n'agikwatamu tayagala bagimpe big up channel 1 alawo bamita tilta namulumba nga buli kiro ne mpaakira nga gwe mpa video yange va mu ntalo z'abayimbi nanga Padesa video yiyo nengitanze yagirabira ku media yaliyo bagenze kutuwaza ebweru agenda oluyimba lutabuse eno so oluyimba olwali lutabuse naye nga alinayo show nawoza ate oluyimba toluta nina show biki tete oluyimba olugenda kutta show ne muga ate lugita nga tugibuuminga nagenda ku TV station radio nga alujjayo project nengivaako nenga no Mubbi kuba mu maaso awo actually sagivaako kolo lwennyini na continuing ne tukola premiere nakkiriza nengenda nemongera ne ku ssente twagenda omwami kiyimbo natuwasenagamulete Pallaso saga abantu bamenye ki bono n'ebintu byaye ne muluma nemongera ne ku ssente twamusanga mu studio ng'akola luyimba nali ne Shuapo big up Shuapo promotions ne tumuwa ssente ne Shuapo ne muga musajja ndowooza omulaye kwa Shuapo yebe batuukirira abagagga nakakasa omwami kiyimba ndoza kiyimba sometimes I forget the names nanyambi yasibukesa ya show neba bweti yali yakabi baji promoting anya ku Makerere University nekwata natuuka Pallaso tajja ne mukubira amasimu n'empunga nga musajja talabika then ku last minute sanga mukaaga ne mukubira nanga kubira manager ne kubira manager naga Padesa tusonyo tetujja kujja tuli mukono anyway Belo yali tusponsorinze mukaawo atendooza benda yali muki mu Belao ne batuga mugereko ne munamwe Shuapo n'akikolako ne baleta wike benda ne tukuba show ne tujigala teri yabuuza Pallaso nenga yajula bweti kala obifwe yatandikira naye sajja abayina empisa embi ne beegonzeeyo ate nga mani fe we are the real music mafias sigama mafia as in whatever naye kati fe tuli ba music soldiers fechine aba Pallaso nze nange bweru mbadde nina abaana abamangere nesibyogera nako bo baddawo ne bawooza bakabi nnyo kati naku ze nawulidde awooza Black Lives Matters ne mugamba all life matters kuba nze namulabako awo nenga all life matters kuba ffenna tuli bantu naye mubeeramu era empulunguse kuba kati newane waffe Uganda mulimu era ebyolaba nga bisaanibwa kukubibwa kyokka nga baddugavu bannaffe so kati newunya ekigambo ng'ekyo Pallaso alina abaana mu muzungu ogamba mbu Black Lives Matters, all life matters is stupid. Whoever says all life matters is stupid is a fool. Pallaso, bombo clat. We are Africans, man. Ate ffe bakabaka be batukulembera. Ffe bakabaka bangi mu Africa wano akabano tebatambudde. Bawasako nabo ku bazungu. Ne batukakkanya. Mandela is a great leader. Yafuga South Africa nagabane mukakkane. All life matters. Kale nange ndi pioneer kuba nze nina abantu mu America. Bali bampita n'okumpita big up rush project DJ house hasobo naba bacha amanya abo nti nkyali wakabi kuba n'ennyimba nabo nina ne project zenkola bampereza beat ne kati sina bulungi busobozi bwa studio njogere ku ebyo nera nze nabagamba ninayimba all life matters so agamba Black Lives Matters only tuzadde mbaana abo tubazaddemu mawanga mangi abazungu anyway nze bifu yange nina nayo mulenzi nali nagivaako nera kubolesa ekyo ekibuuzo tebalina amakulu abo
project zino ezisinga zange ziri kuno ne vanilla okankutwaleko mu njola project zange ezo naye kati ettaka lino yajjako ababbi bannakyegwanyize ng'emmanja ewolaba bajjajja bange bebaseeyo ettaka baali mpaani muto. I was very young nga biseera twakava mu ntala awo Museveni awambye bajjajja baffe bafudde naye nga nze bajjajja abo baali bankwasa ettaka lino naye bamuzeeyi baffe abatukulembera ne balinkyankalanyako ate nga ndi nnyo mbweru eyo so bino so right now waliko ababibbi abaliko bascotters nga 7 abamu babaguza wawo omwami eyefuula mbu ye taata wange bamita Kamada Senkai fe tuli banvumo bayeddira biki naye yajja eno n'aferafera abantu kale bamuwa kubeerako ng'alinayo obuteebwe abeere kalundireko obuta naye ate yabataka neyeegabira n'atunda era ndi mu ntalo naye aleetera nnyo abasirikale wano kuba nagenda nemenyaamenyayo obuyumba butoireti nga ngobako abantu but nze ndi Padesa Uganda everywhere I go I come back home. Olwo olutalo kati baŋŋambye sooka oluleke olw'ettaka liryo era bijja kuba liryo tebasobola lisengula linda covid yaggwe then ogende mu kooti bulungi ne kati nga ndaba embeera etereera era mbatwala mu kooti ndabona nabayimiriza saga project ezimu naziyimiriza abamu abagamba bagula njagala baleete proof ne chairman abimanyi amugamba mwana buli omuntu ali ku ttaka lino aleete proof abasinga tebalina bali awo. Funds kyesobola okubagamba nti bannange gyendi Padesa Uganda ebyantuukako mu biwulidde awo ne project emu ze banteekateekamu awo nabyogerako ku marediyo agamu nga ku bino ebyabayimbi ekiri mu buzibu mu bayimbi mu industry. So right now music industry is dead era abafaani baffe temutunenya kati nga nze Padesa abafaani mumaze emyaka 2 temumpuliza naye tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo bwe tugwa mu buzibu kizibu nnyo kyafuna buyambi mu bitongole ebimu bw'oba tulina keweetegekera oba ogenze ennyimba za bbeeyo zikola ne kati mutusaba nnyimba munsaba nnyimba naye embeera gye ndi mumugiraba bannaaye embeera nayavuwalamuko naye kati nkomawo ngezaako kkowola mikwano gyange basponsa bange ninayo omwami bamuyita SK Mboga siri kujja kumpewo SK Mboga nze Padesa muganda wange nakukolerako toneerabira SK Mboga nze SK nakuvugangako ne mu gaali yange sigamba mbu tewalina zizo naye ngaeyo yange ogirumirwa bagiyitanga my father was a rich Mercedes Benz twali bweru eyo naye nkuvugangamu n'ogiwoomerwa ne tukola projects ze ezimu era nazitambuzanga bulungi naye muzeeyi munaye nagwamu ndi bwenti ne recent najjako ewaka sikaali n'aŋŋamba agenda eri ku studio nezija ku studio naye kizimbe nga wa kizimbe kyali kigudde awo nga gy'oli ebyo sijja bigenda mu nyo naye nga SK Mboga nsaba ku buyambi netagira ddala ku buyambi muganda wange taata wange nensaba ku bafans baffe ba events abo waliwo omwami bamuyita bajjo wakabi nnyo kuba nze nange ndi muntu wa people powers Padesa Uganda ne bajjo nkulaba eyo mwana nange jangu keno mpeko ku buyambi ne ennyumba yo yannemerera siinamu wadde n'amadinisa newondeeta edinisa alimu bajjo oli wakabi nnyo Abitex n'abasajja bonna omwami bamuyita Chase omwami twakulira bwayisa omwami bamuyita Chase Johnson abo bonna mbeetaaga kuba abo baatuwanga ku bifo ne tubeeramuko nenkowoola bano bagayi babayita ba sure deal mwana mujje muntaaseemuko awo ne baana abasajja mwana nabagulangako nnyo engoye first of all Brian laba zino engoye nazigulanga Brian a lot of money zino zonna Brian zino Brian sikyalina wadde nga nina payem empale nina oba bbiri Brian newompaayo kompadde kemuswaga nina trick trends ali awo makindi big up trick trends man mumpe ku bugoye kyamaka yes man yamundeetere ku byakabi cool cats representing me buli omu yali anjagala stone oli awo mu sita awo stone n'abagereka awo mumpe ku byakabi nange nzirawo nnyirire abafaanizi bange kyembasuubiza kiri kimu mwe munfollowing social pages zonna zakomawo Padesa Uganda all the way Instagram buli kimu Facebook Twitter is Padesa Uganda that is
Padesa Uganda, you know, ojja kuba olinange Padesa. So mubeere bagumu nnyo, obuyimba nkyaleeta kati ninawo kino alubamu empya bagiyita This is where I'm from, you know. Eriko obwo obuyimba obwo nga natolose mulimbo, eyo limba ennyonnyola ebintu bingi kuba kati mulabe kiri mu nsi, you know. Teryakola nange kyantuukako nemba nga ndi bwenti sobola kuweerera baana bange sina kisobola kwekolera kati yembeera eriwo nze byantuukako 2 years ago nensooka neetegereza kati ffenna tukiyiseemu era tutoloka mulimbo kati embeera gye mbaddemu mugibaddemu akaseera kati naye nze nkubye obuggo myaka 2 you know. Kati natolose mulimbo mimadadde miyabaka with the fimbo mwena abatesi sirina mukyezo kambakuba ekiboko ntambula na fimbo gwe rimbo ntolose mulimbo rata yaman